and the senior and to what in good work. And we are one way to it. Mamloko. Mu mawulire ge tulinawo wetwogerera ng'oyo omusajja gw'olabye musirikale wa poliisi ali ku ddaala erya Assistant Superintendent of Police kye tuyita ASP era ng'amannya ge ye Clive Nensiima. Omusajja ono yakubye omuwala yabadde atunda amafuta ku petrol station emu mu bitundu by'ekyanja wetwogerera nga yakwatiddwa oluvannyuma lw'okuba nti yalabikidde mu katambi akakwatiddwa CCTV cameras. Nkuleetedde amateeka gamenye ogenda kukyana ebimu ku bibonerezo ebirinza okuba nga bimuteekebwako singa ensonga eno ekwatibwa nga bw'erina okuba nga ekwatibwa. Ebibonerezo ebyo ngenda kubijja mu kitabo kino ky'olaba bakiyita Penal Code Act. Kakati nno muno mwemuli ebibonerezo by'ogenda okuwulira ebigenda okuvunaanibwa oba ebiyinza okuvunaanibwa omusajja ono singa ensonga bagikwata mu mateeka amatuufu mwe balina okubeera nga bagikwatira. Byabadde mu supermarket emu esangibwa mu bitundu by'ekyanja omusirikale wa police ali ku ddaala erya Assistant Superintendent of Police ASP amanyiddwa nga Clive Nsiima ogenda kutya. Omusajja ono abadde yakalabikirako mubamu ku basirikale ab'ebyokwerinda omwabaddemu aba UPDF aba Uganda Police n'ebitongole ebirala babadde n'omusomo mu bitundu ebimu eby'ejjinja nga bw'ogenda okuwulira ngenda kikusomera. Omusajja ono abadde ali attached oba alinga assigned kye bayita Counter Terrorism Directorate wansi wa Oil and Gas Petroleum Unit kyabadde akolera. Yamenye amateeka era yatwaliddwa amateeka mu ngalo mu katambi akakwatiddwa olunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi zabadde 7 ekiro ekikeseza olunaku olwaleero. Yakubye omuwala atunda amafuta ku petrol station emu mu bitundu by'ekyanja bwe batyo ne baba nga bamututte embeera si nnungi nnyo era kigambibwa nti omuwala oyo ali mu kunyiga biwundu ne wetwogerera wabula nga yasobodde ogenda ku poliisi n'aggulawo fayiro era n'akola ne statement. Omusirikale ono bw'atyo n'agenda maaso n'okuba ng'akwatibwa amanyiddwa nga Clive Nensiima. Kakati wetwogerera ali mabega wa mitayimbwa. Obuzibu nno bwavudde ku mitwalo 3. Omusirikale ono yalemereddwa okusasula emitwalo 3. Omuwala bwe yamugambyeko yabadde ayagala kuvuga agende nga tasasudde. Omuwala n'amugambako nti munnange ekyamazima wano tosobola kuvaawo nga tosasudde, kwata ssente ozimpe kubanga bakama bange bagenda kubala nze. Omusirikale yamugambye tobaako kyoyogera, toyogera nange, n'amupa kyempi bw'atyo n'ayiye engeri gye yasasuddemu ssente. Naye nkugambye omusirikale ono ali omu ku abo baalabikidde mu zi training ze baabadde mu bitundu by'ejjinja. Clive Nensiima Barijje ge mannya ge mu bujjuvu. Kakati yoyo gw'olaba mu bbulaaka omuwanvu gwe baabadde bawa certificate. Ate wano yono gw'olaba mu bbulaaka era mu jjiini asonze olugalo mu muwala oyo awo wasonze ye muwala gwe yakubye nga bw'ogenda okuddamu okubeera ng'olaba akatambi. Kakati wetwogerera yakwatiddwa naye wulira emisango ngenda kulaga akatambi. Kigambibwa nti yamenye akawaayiro aka 235 ne 236 mu kye bayita Penal Code Act ey'eggwanga erya Uganda. Nkugambye ebintu byonna byonna tubirina. Penal Code Act yeeno era mbikudde akawaayiro ako kenyerinyeni ke nkugamba aka 235 ne 236 ngenda kukusomera owulire emisango gye bayinza okumusiba n'emyaka gye bayinza okumusiba n'ebirala bye bayinza okuba nga bamusalira. Wabula njagala kusooka kukulaga katambi nga bwe byabadde okalabe mu bujjuvu nzije mbere nga nkwongerayo byabadde kyanja era wetwogerera nga yakwatiddwa. Wuliriza. That I'm ready, I'm talking. Can you have ever been in Africa? You will not say that. You will not mention this to the girl. You know how she's there attacking me, beating me over 30,000. If the issue for 100,000, how much money have I spent you? You think I can run away with 100,000? You're not going to slap me. You just come right here and you see me and tomorrow you go to court. And you are one way stupid. Mamloko. Tell me about finish I see. I
Yes, ngera bw'owulidde mu katambi omusajja oyo ye yabadde mu nsobi era ye yakubye ate oluyi omuwala oluvannyuma lw'okumugambako nti ssebo wano tosobola kugenda nga tonsasudde. Omuwala ono atunda mafuta ku petrol station era petrol station kigambibwa nti baba bamubala buli mafuta gafulumya ku musaawa ze za shift gyali mu kukola era bwa mafuta go bwe gaba nga mashini eraga mafuta gatundiddwa ate n'abanga sente teziriiwo omusala gwe badde bagenda okukekejjulako. Kakati omusirikale ono yo lwamugambyeko nti munnange sasula sente z'amafuta gonywedde bw'atyo n'anyiiga n'amugamba nze sisobola kulemererwa kufuna sente z'amafuta nandibadde sinze muntu gwe wandibadde ogamba toŋŋamba kintu kyonna. Era omusajja ono yabadde mu nsobi wabula yalabiddwako ng'akuba omuwala empi mu katambi akakwatiddwa. Bamuyita Clive Nsiima Barijje, musirikale wa Uganda Police ali ku ddaala erya Assistant Superintendent of Police oba ASP. Clive Nsiima Barijje ono nga bwe nkugambye yabadde ku Shell petrol station esangibwa ekyanja, yabadde abanjibwa emitwalo 3 gyokka era nga mu katambi kalaga nti omusajja ono yabadde alemereddwa. Era yabuuzizza omuwala, wulira ebigambo ebimu nkakasa ebimu obiwulidde ebimu oyinza okuba tobiwulidde. Yagambye omuwala, have you ever driven such a car? Wali ovuzeeko gwe ku mmotoka eyo gye nnina? Do you think I can run away with 100,000? Njolooza nsobola okudduka n'emitwalo newe giba 10. Omusirikale nga bwabuuza wabula poliisi yakakasizza nti omusajja ono amaze okugenda maaso n'okuba nga akwatibwa. Kakati wuliriza, omusajja ono ng'akolera wansi w'ekitongole ekya Counter Terrorism Directorate nga na kino ekitongole kiri wansi wa Oil and Gas Protection Unit. Abasirikale abavunaanyizibwa ku kukuuma oba n'okukwasaganya ensonga z'amafuta agasimibwa. Kakati omusirikale ono bye bitongole byakolera yamenye oba ayolekedde okufeesinga charges eziri mu section oba akawaayiro ka 235 ne 236 of the Penal Code Act. Kino no kye kitabo mbeera amateeka amino mbeera emisango egiba gimenyeddwa n'ebibonerezo omuntu byayinza okufuna. Kati ngenda bikusomera era nga kigambibwa nti yandisibwa emyaka 5 mu kkomera singa biba bikwatiddwa nga bwe birina okubeera nga bikwatibwa. Wabula nga kigambibwa waliwo ekifaananyi ekyalabise ng'omusajja ono Nsiima ali omu ku abo abaalabikidde mu training za ab'ebyokwerinda ezabadde Jjinja. Nkuleetedde nno obutambi obulala kubanga kino kikolobero si kyekyo kyokka ekyakabaawo. Era nga mu byafaayo bya Uganda bannamagye, ab'ekitongole kya poliisi, ab'ebyokwerinda n'abava mu bitongole ebirala bingi nnyo babadde arrogant okumalira ddala ebbanga bazze nga bakola ebikolobero era byonna ebisinga obungi mbikuleetedde. Abamu ku bantu abazze bakubwa emisango gyabwe ne gitambula bwe gityo nga tebafunye bwenkanya byonna ogenda kubanga obimanya. Eno gye bayita Red Zone TV. Kati kansooke nkuzzeeyo waliwo training ezabaddewo era ngenda kukusomera ekiwandiiko kye bayise bagamba nti UPDF trains public information officers to combat misinformation and enhance professionalism. Nti amagye ga UPDF gatraininze ba public information officers okulwanagana kye bayise misinformation, okuwa amawulire amafu n'okutumbula kye tuyita professionalism, obukugu mu nsonga z'amawulire. Naye nga UPDF ye yatendese. The Uganda People's Defence Forces has concluded a 5-day strategic communication and defence engagement training in Jinja aimed at strengthening the capacity of public information officers across the security sector. Nti amagye ga Uganda aga UPDF gamaze okutraininga okumala ennaku 5, training emaze ennaku 5, bamaze okutraininga abantu baabwe mu sections ez'enjawulo mu byokwerinda mu kye bayise 5-day strategic communication and defence engagement. Eno training yabadde Jjinja era mbu nga bagezaako okulinnyisa omutindo ogwa information esaasaanyizibwa mu nsonga z'ebyokwerinda mu bitongole byabwe. The training brought together officers from the UPDF, Uganda Police, Ministry of Defence and Veteran Affairs and other security agencies. Nti training eno yeetabiddwamu ba officers okuva mu magye ga Uganda UPDF, mu kitongole kya Uganda Police ne mu Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda n'ebitongole ebirala. Closing the cause, Brigadier General Ernest Nuwagaba
Commander Headquarters Uganda Rapid Deployment Capability URDC urged the participants to apply the knowledge gained in their day-to-day responsibilities. Eyabadde omu ku bannamagye aba trainings oba badde mu nteekateeka eno amanyiddwa nga Brigadier General Ernest Niwagaba yabakubirizza nti bino bye muyize wano mubiteeke mu nkola. Jukira nkugambye mubaddemu kye bayita professionalism. Ensonga z'ekikugu mu buweereza bwabwe nga ab'ebyokwerinda babakubiriza babiteeke mu nkola. Kati kyesimanyi oba bino bye baayigiriziddwa omukulu oyo okubeera nga babiteeka mu nkola, naye nga eno training yabadde mu kibuga ky'Ejjinja era nga yamaze ennaku 5. Nkugambye nkuleetedde bannamagye n'abava mu bitongole by'okwerinda oba abamu nga balina n'akakwate ku bannamagye bazze nga bakola ebikolobero ebifaanana bwe bityo, bazze nga bayisa abantu babayisaamu amaaso, bazze nga bakuba abantu obutambi bonna. Ngenda bukuwa mu mboozi eno yennyini gy'owuliriza. Katusooke tumaleyo wano. Kano Alan Kitanda, Head of Strategic Communication and Defense Engagement in the UPDF, also commanded the leadership of supporting the program. Bano nno bonna bannamagye b'owulidde babadde mu musomo guno, omusomo ogugambibwa okubeera nti guno gwabaddemu okuyigiriza, gwabaddemu okutendeka bano okubeera nekye bayise professionalism. Wabula professionalism esoose erabiddwako ng'omusirikale oyo ASP amanyiddwa nga Clive Nsiima Barije ng'akuba omuwala atunda amafuta. Naye nkugambye bino si bye bisoose. Omusajja ono egimu ku misango gy'ayolekedde njagala owulire okusinziira ku Penal Code Act. Nakugambye bino tetwogera bwogezi byanjwanjwa, tuba nabyo wano era njagala kubikuwa. Penal Code Act akatabo kano kalimu ebibonereza ebiweebwa omuntu singa aba akoze omusango. Mu kawaayiro 235 ne 236 wansi wa chapter eya23 waliwo kye bayita assaults. Okwasaultinga omuntu kyekyo kyolabye mu katambi. Akatambi ako sijja kakwongera kayinza okuleeta ebizibu wano. Akawaayiro 235 mulimu common assault, nti omuntu singa abazizza bino kyekibaawo. Any person who unlawfully assaults another commits a misdemeanor, and if the assault is not committed in circumstances for which a greater punishment is provided in this code, is liable to imprisonment for 1 year. Omuntu yenna akola kibayita common assault, okukuba, okutulugunya oba okola ebikolwa nga byolabye mu katambi ako. Bino nno omusajja tajja kwewala mateeka gano. Ayinza okuba nga agenda kukifuuwa akizza munda, kubanga bino byenkusomera biri mu mateeka bo bennyini ge beekolera. Wuliriza, aba ayina omusango gwamenye bakiyise misdemeanor, era nga kigambibwa nti assault eno gy'aba akoze oba omusango guno gw'abazizza mu mbeera zino nga bw'olabye, asobola okufuna ekibonerezo ekineneko okusukkawo, naye ng'ekibonerezo ekisooka ekiriwo kati ssaawa zino gwe mwaka gumu mu kkomera. Singa omuntu gw'aba akubye aba tatuusiddwako obuvune bwonna, era singa omuntu akuba ne woba togenze mu ddwaliro naye ate n'omuloopa ng'obujulizi weebuli, basobola okumusiba omwaka nga tebafuddeyo baani. Kakati ate akawaayiro 236 kubanga bakugambye yamenye bino misango gye yamenye kino kye bayita common assault ne assault causing actual bodily harm, nti akawaayiro 236 singa omuntu akwasoltinga ne wabaawo damage oba harm yonna obuvune bwakutuusaako oba obulumi, omuntu asobola okwasoltinga naye ate n'atakulumya, naye ate asobola okwasoltinga n'akulumya nga bwe tulabye mu katambi. Akawaayiro 236 okusinziira ku kye bayita Penal Code Act kagamba katya: assault causing actual bodily harm. Any person who commits an assault occasioning actual bodily harm commits a misdemeanor and is liable to imprisonment for 5 years. Ekikolwa kyolabye omukulu amanyiddwa nga Clive Nsiima Barije kye yakoze ng'akuba omuwala, kino kigwa mu category, kigwa mu kawaayiro kano, era ebibonerezo byagenda okufuna kwe kusibwa emyaka 5 singa ensonga eno tekomaawo. Njagala gwa mpulirizo kye yalinga vidiyo eno esobola okuba nga etuuka oba oli akuba n'amateeka ab'enjawulo abanaagenda mu keesi eno bagiyita Red Zone TV. Tetukuwa buwi updates wabula tukutegeeza ensonga n'ogenda n'ebuziba n'oba ng'osobola okuzitegeera. Bagamba nti any person who commits an assault occasioning actual bodily harm commits a misdemeanor and is liable to imprisonment for 5 years. Ono ali liable okubeera ng'agenda kusibwa emyaka 5 singa amateeka ganaaba gagobereddwa nga bwe gateekeddwa okubeera nga gagobererwa okusinziira ku Penal Code Act eno gye bayita Red Zone TV.
kakati nga tuvudde ko oyo omusajja amanyiddwa nga Clive Nsiima Barije oyo yakwatiddwa oyo nakugambye ebimukwatako ebitonotono mbikuwadde agwa wansi w'ekitongole ekyo kyenkugambye wabula si yasoose bannamagye bangi balabiddwako emirundi mingi nga baasaltinga bakola ebikolobero batuusa obuvune ku bannayuganda abali innocent abatalina musango kakati ngenda kuzzaako kemabega bino mbikuwe ombuulire ddala byaggwerawa era byatambula bitya bannamagye bangi bazze balabwako nga arrogantly bakuba bannayuganda babaasaltinga era babakola ebikolobero byonna by'oyinza okugamba nti bandibadde bwe twogerera bali mabega wa mitayimbwa naye ekintu ekizze nga tekisoboka era nga tekirabwako kakati njagala kutandika n'akatambi kano ku poliisi y'e Kajjansi mu mwaka gwali gwa 2018 waliwo omuvubuka eyali talina musango gwakoze yalabwako ng'akubwa mu kaduukulu ka poliisi jjukira we bakuteeka mu kaduukulu ka poliisi oba oyina omusango baba balinda either bakwongereyo bakusalira omusango n'ebirala ebifaanana bwe bityo kakati laba ekyaliwo No, that is my base. No, this one is recording too. Okay. You will report to me. Ekyo kyali ku poliisi y'e Kajjansi mwaka gwali gwa 2018 naye ng'ekyali kimukubya kumusanga na byambalo bya National Unity Platform baamukuba emigga emizibu omusajja oyo tetwamanya gye byaggweera oba abasirikale baavunaanibwa oba byagenda bitya naye ng'ebyo byakwataawo bwe bityo kakati mpuliriza bulungi njagala kutwala mpola mpola osobola ogenda maaso n'okuba nga otegeera ebintu nga bwe bitambula omukulu mu nnamagye amanyiddwa nga Major General Charles Kyaligonza Matayo Kyaligonza General Matayo Kyaligonza yali mu mmotoka ye ng'atambula nga omanyi bannamagye avuga emmotoka eriko enamba z'amagye ate ebiseera ebyo yali ambassador w'eggwanga erya Uganda e Burundi. Charles Matayo Kyaligonza yatuuka mu junction y'emu nga waliwo ka traffic akakutte omukyala omusirikale wa traffic n'amugamba munnange traffic akutte sooka olindeko emmotoka zino zite osobole okuyitawo. Omusajja teyalinda kintu kyonna yafuluma mu mmotoka najja n'ayambalira omukazi n'amukuba empi ez'okumukumu era akatambi ogenda kukalaba. Omusirikale omulala bwe yagezaako okujja abeere nga amulwanirako bambi ataasa mukozi munne baamuwalabula era naye ne bamutwala bubi nnyo. Matayo Kyaligonza tavunaanibwanga tewali mbeera yali emutuusiddwako naye ate nga naye yamenya etteeka era omusango guli emyaka gyandibadde 5 mu nkomyo bwe twogerera bino bye byaliwo. Don't touch me. No, don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. We have to share them. You're disrespecting the country. Now who do I respect? The traffic officer. I'm making Katemba. Let me see how Oka will appear in the news. Kakati oyo naye yali munnamagye ebyo nabyo byatambula bwe bityo. Waliwo omukyala gye buvuddeko era naye yalabwako ng'agenda maaso n'okwasalutinga omusirikale wa traffic era ng'ono omusirikale wa traffic yali amugambyeko bugambi okubeera nti yali alina ekikolobero kye yali akoze apaakinze bubi n'amutegeeza nti munnange opaakinze bubi ewantu w'opaakinze si wooteekeddwa okubeera ng'opaakinga akatambi kano mukajjukira era ngenda kakuwa. Omukyala oyo yava mu mmotoka n'akuba omusirikale wa traffic oluyi
era tewali kyamukolebwako newankubadde nga yagenda n'akola statement ebyaddirira gwe nange ampuliriza naawe ampuliriza tetumanyi oba byaggwerawa oba omukyalo ono yavunaanibwa oba ebintu byatambula bitya twakoma kulaba ng'agenze ku polisi kukola statement ebintu ne bitambula bwe bityo byali bwe biti. Tosobola kuba muntu ngeri eyo bintu bya ono mukazi mwana nedda tambulira ti kakati ebyo nabyo byatambula bwe bityo kyokka tebyakoma eyo. Waliwo omusirikale wa poliisi amanyiddwa nga Mukiibi. Olunaku olwajjo wawulirira bino olwajjo ng'ennaku z'omwezi 7 Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde agenda okampeyinga Mubende. Omusajja amanyiddwa nga Mukiibi, musirikale wa poliisi, yalabiddwako ng'atugumbula omukazi abadde talina musango gwe yamukoze. Wabula naye tetunnawulira tteeka lyonna limukwata, tetunnawulira ngeri yonna gye bamuvunaana, naye ng'ebyo nabyo birabika byatambudde bwe bityo. Kati nno kana akatambi kalabe nzije mbere nga nkwongerayo. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.